abalangira n'abambejja abasebo ne basebo bazzukulu b'Abassekabaka nkomyewo Mbejja Ndagirita Juba abataka ab'obusolya bajjajjaffe mmwe mwenna abalungi abaagalwa abalumirirwa Ssaabasajja Kabaka kuno kwebaza neebaza ne sikwebaza yenna abaana baffe ffe be tuzaala abaana baffe mmwe mwenna abali ku mitimbagano abaana baffe mwenna abatakooya abatatiiriridde Ssaabasajja Kabaka abaana baffe mmwe ab'obuwala n'ab'obulenzi bakamwana baffe n'abo bakoddomi baffe mwenna buli omu mu kiti kye ensi gye yawaŋŋangukiramu naddala abasiti ku butaka ewaffe e Buganda mwenna gwe neerabidde tanneerabira mbasaba mwesuneko mwebale kulwanirira bbaffe Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi mwebale kulwanirira Buganda mwebale kulwanirira nnyaffe mwebale kulwanirira kitiibwa ky'abajjajjaffe abaatusookawo mwebale kujjukira musaayi ogwayikwa ku lw'Abaganda mwebale okujjukira okubonaabona okwaliwo emyaka egiwedde abantu akakadde akalamba mwe baafiira mu nsi Buganda abattirwa Luweero mwebale kubajjukira ne mugaa nti tulina nammwe ku mulembe gwammwe okulwanira Ssaabasajja Kabaka mwebale nnyo mwebalire ddala okuyimirira naffe mu biseera eby'obugobi mu biseera eby'okunyolwa mu biseera eby'okweraliikirira nga tusula tukukunadde nga lumonde mu ttaka mu biseera bye tusula nga tomanyi kinaddirira nkya mu biseera emyoyo mwe gitutundugidde ku lwa bbaffe Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi mwebale nnyo abaagenda e Luweero abaabadde ku mipiira abaasabye Kabaka neebaza ne sikwebaza abalangira n'abambejja bannaava ne baseeva bakiweeweesi mwenna abantu ba Kabaka bannabusiro abalangira n'abambejja mbeebaza obuteetaba mu mukolo gwa Mayiga gwe yabadde akola ng'aŋoola Ssaabasajja Kabaka nannyini Buganda nannyini buyinza nannyini Bulange nannyini ffe abantu b'Abaganda yazze n'atujooga mbwaggulawo embalirira tebagiraga ggwe embalirira bajanjula wa Ssaabasajja Kabaka ebintu byonna byakifuula nnenge Mayiga afuuse Kabaka afuuse omukulu w'abataka afuuse omutaka afuuse namwanjula afuuse owessaza buli kifo kyonna afuuse buli kintu ye muzaana ye katabulansimu ye kayanda mu lubiri bannange omusajja Mayiga otuyitiriddeko bannange kye ŋŋenda okubagamba ekirala nti mbeebaza ne sikwebaza abazaana ba Kabaka abaasazeewo ne muzira emikolo gya Mayiga mutuwadde obugumu naffe mutuwadde amaanyi agongera okulwana gye tuli abantu mwenna naddala abalangira n'abambejja abaagaanye okgenda ku Mayiga nga abayise mu Bulange Mmengo okuggulawo embalirira ye ne babbi banne mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ffe tebituwa makulu tetulina makulu nga Ssaabasajja Kabaka bbaffe tetumanyi kiki kimuliko tetumuwuliza bannange mujja tugaa nti Kabaka ali mu Namibia era ateredde era ali mulungi nnyo era yageddeko ne Mayiga Ssaabasajja akimanyi bulungi nti Abaluganda tebakwesiga ate naye Ssaabasajja gyali yeesiga bantu be abantu ba Ssaabasajja abeesize mujja kukola ekituufu mujja kumugobera ku Mayiga mujja kwegugunga mugobe Mayiga Emmengo muwulidde bannange n'Abaganda bonna gye bali bagamba Mukama Katonda Abaganda baffe baaligobye Mayiga Emmengo Abaganda be baleeta Katikkiro era be bamugoba mutaase Kabaka nga mugoba omusajja oyo mutemu Emmengo omusajja kye mumuyisizzaamu Kabaka bwadda adda mulumbe kati naffe abaali bagamba nti Kabaka ali ludda wa ffenna kati tugamba nti Kabaka bwadda mu gino emisota gijja mubujja omusota ogusooka Charles Peter Mayiga omusota ogwokubiri oyo no bagiyita Nswera ye David Wasajja
omusoto ogwokusatu Agnes Nabalamba Nabaloga muwala wa Lusimbi Mpanga. Waliwo ate omusoto oguli mu Ntamu ani Sara Kagere. Egyo emisota Kabaka bw'agigwamu gijjamu bujja n'obusagwa teryali buvumula. Bannanga Abaganda mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebikolwa bye mukola birungi nnyo. Temugenda mu bintu bye bw'abayita temugenda. Muleke asigale n'abo banne babeere wamu, bwe babba, bwe batemula abataka, bwe bakola terrorism mu Buganda, bwe bagulirira abalangira, bwe bagulirira abambejja, bwe bagulirira baki, bonna babonire. Abo era bw'abatunuuliranga nga baaliwo jjo be yawa enguzi be yabba n'ab'ettaka ate be bakomyewo ne leero ajja kumanya nti mwamukyawa. Ate tebabalimbanga. Teri muntu ate ayagala kumukyawa. Kuba nze ndabira wano ku musajja ono waani ono eyali omukulembeze wa Amerika eyakavaako. Buli waabeera ekyokumukyawa kimuluma ate nga mugagga nnyo, alina buli kimu, alina famire ennene nnyo, buli kimu n'ennyonyi zalina, niye ekyokumukyawa kimusuzaako kunadde. N'olwekyo Abaganda temuluza nti kumukyawa Mayiga ajja kusula nga asanyuse nedda. Mumusuze nga kunadde, mubaboole, teri kirumanga bantu kuboola. Mubaboole oyo Nabalamba Nabaloga bw'atuuka bw'ati bw'akyama nga gwesitukawo ng'otambula omukuba mugongo. Kubanga baafuuse ekizibu kya Buganda, tetuyinza baleka kusaanyaawo nsi yaffe ne bavaayo ne beewa obuyinza nti ne batulima ne bagavaayo ne bategeeza Buganda nti Kabaka muzoole tategeera bulungi mulalu. Ate ne muvaawo nti Kabaka ankubidde essimu. Kakati Mayiga oli watugamba owandiika ebbaluwa giwandiikira mu ofiisi yo, ne ntegeeza Abaganda nti Mayiga yawandiika ekyo ekibaluwa kye mulaba kizunga kya Embassy ya Namibia kyawandiikirwa mu ofiisi ya Mayiga. Mayiga bw'avaawo n'ategeeza nti ate Kabaka muzoole ali eri mu balalu. Ne bagamba nti banne musajja oyo alimba. Kakati Kabaka omuzoole ati omulalu yakubidde atya gwe essimu gwe amutegeerera nga bw'ogamba abantu. Mayiga ovaawo, Kabaka asiimye, Kabaka antumye, Kabaka akoza ati nga Kabaka yakutamwa dda era n'akwesonyiwa okutuuka lwe mwamugwaliriza ng'akugobya oganye n'avaayo n'alaga Abaganda nti abo bali ku byabwe. Gwe ne Nabalamba Agnes ne David Wasajja Kabaka yalaga Obuganda nti muli ku byammwe ne babbi banno naawe be mugamba simanyi muli mu gavumenti y'emmengo. Gavumenti ki? Eyo nayo gavumenti ogigamba abantu tuli mu gavumenti y'emmengo. Esobola okuzimba ennyumba jjajjange gye baazimbira omwaka ogumu. Gavumenti negizimbira emyaka 14 ng'era ennyumba teggwa. Kati Mayiga yalagira dda nti no balekeraawo okusereka abagirinya ne mubalyazaamaanya mbu gavumenti y'emmengo mbalirira y'emmengo. Gavumenti kyeyo erya n'amasiro ne ssente z'amasiro g'Abassekabaka mwaka ku mwaka. Mulimba bulimbi. Tujja gamala guno ne guggwako. Mayiga twakukoowa nnyo. Twakukoowa nnyo. Twakukoyera ddala ne banno. Banne temwerabira. Abalabe ba Buganda be bano: Agnes Nabalamba Nabaloga, David Wasajja, Sara Kagere ne Charles Peter Mayiga. Abo be bawaŋŋangusa Kabaka, be baakola olukujjukujju ne beewa obuyinza obufuga Buganda mu ngeri y'enkyamu etagendera na ku nnono, etali ya buwangwa bw'Abaganda. Mwebale nnyo okumpuliriza. Naye nnyongera okwebaza abalangira n'abambejja abaayitibwa mu butongole abaaganye okugenda mu katemba wa Mayiga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buganda yatonderwa ku myoyo. Buganda nsi ya Katonda. Katonda wa Buganda, Katonda waffe. Kuuma Ssaabasajja Kabaka yonna gy'ali. Omugye mu malungu g'e Namibia. Akomewo ku butaka asange nga n'emisota gino gyeyubula dda ne gigenda. Ng'Abaganda bwe bayimba nti baasanga Kyebulwe, twagala obasange nga baagenda, nga baatuviira nga Abaganda baafulumya Mayiga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abalangira n'abambejja basewo ne basewo bazzukulu ba Bassekabaka
mwenna ab'olulyo olulangira, namusa bamaama bannakazadde ba Buganda, abako ab'Oluganda, ab'emikwano gyaffe mwenna bakwano b'Abaganda mbalamusizza, abalangira abakulu b'emituba mu Buganda, mwenna abataka abagundiivu nga Kasujju Lubinga, Musolooza n'abalala mwenna abalina emirimu emitongole ku Bwakabaka bwa Buganda ne ku Kabaka wa Buganda, mwenna tubassaamu ekitiibwa. Nyongera okukoowoola abataka b'obusolya abakyalimu empeke, tubasaba mulambike abataka abo bennyini abatuufu abatali bataka b'amayega. Ne mu bika byonna ebya Buganda nsaba okubasaba mumpulirizeeko bulungi ku lutambi lwange luno lwentumye amawolu galiibwa mujjukiza. Nzize okubajjukiza nange nsobole okulya ku mawolu ago. Olwatuuka nga mbalabira nga wajja omusajja Kamegere Charles Peter Mayiga bwe yatuuka mu Buganda mu kitebe ekikulu ekya Buganda, yaleetebwa azizikibbwa ng'aliko n'ebijinji n'abo abamuwa ebiragiro kw'akolera. Abo abaamuleeta baayongera mu maaso okumusinda okumubuusa buli mitendera, ne bajja bamuleeta n'afuuka olukokobe ku Buganda, n'afuuka Katikkiro. Mu kufuuka kwa Katikkiro bwe teyalondebwa kuba teri Muganda yamukubako linnya kuli wa Ssaabasajja nti ajja kubeera Katikkiro. Ebiragiro byajja ne biragira abeere Katikkiro, naye ekiviiriddemu ekyo bye bino wammanga. Katikkiro akoze olulyo olulwe olulangira, era alina bangi kati baawa ensimbi okuvvoola olulyo lwennyini olulangira. Mu kino nkubiriza abalangira n'abambejja mutunule n'amaaso mungi, mutunule mwetegereze. Abalangira abajja ne bawamba buyinza ne batandika okugamba nti enkola ebaddewo ekulembera olulyo olulangira nga emitendera gino okuviira ddala ku Ssaabasajja Kabaka nti ye mukulu w'olulyo olulangira. Mu Bwakabaka, Kabaka ate ye asigira obuyinza obumu n'abugabanyaako, ng'era Obuganda bwe nabagambye Buganda si dictatorship, awaako obulangira obuyinza obumu n'abuwa omulangira omu akuume ku balangira era abeerenga mu nteesa zaabwe. Omukulu w'abalangira omukulu mu Buganda abeera Lutimba Namumwa, era ye Ssaabalangira eyasooka, era si ye Ssaabalangira ow'ekifundikwa. Akutte omuggo gwa jjajjaffe omukulu ennyo, ogwo gwe sigenda kuddamu kwogera wano. Obuyinza obulina Lutimba Namumwa teri mulangira abulina, okuggyako oyo yekka aba asiigiddwa mu bigere bya Ssekabaka oba jjajjaffe, kubanga era naye yali jjajja wa Kaakava, Kalemeera Omuteekeza Nkumbi. Oyo ye mulangira ayinza okugamba nti alina obuyinza, naye ate ng'era aba tabulina ne bw'aba asiigiddwayo, kubanga Lutimba Namumwa era ye musika wa Kalemeera Omuteekeza Nkumbi. Bw'atyo kyava abeera n'obuyinza obwenkomeredde obusalawo buli kintu kyonna. Kabaka bw'abeera mukosefu, Lutimba Namumwa yalina eddoboozi erisembayo mu lulyo olulangira, so si Ssaabalangira ono owajjo ly'abalamu obwa Ssaabalangira obutambikidde ku Ssekabaka Namugala. Ddamula gundi Segulira ennume eriwo yatandikira ku Ssekabaka Namugala, era eyagisooka ogikwata ye Lukanga emayangayanga. Eyo ku mirembe gy'abanaakulya, era ye yaleeta nti ono bw'agira bw'ali bw'akola ensobi nga mugimuggyako nga tugiwa omulala. Mateeka ga Ssekabaka Namugala. Segulira ennume ono aliwo, si wansikirano.
abalangira beeronderamu naga nti ono mukama waffe atukulembere era Sseabasajja n'amukakasa. Ate era abalangira abo bennyini bagoba Ssaabalangira nga ne beemulugunya Lutimba Nammwa bwakkiriza nti obwa Ssaabalangira bamuggyeko era baba bamubujjako Ssegulire ennume n'eddayo nekwasibwa omulangira abalangira abakulu b'emitwe bagoba basazeewo era ne bamukakasa ne bakakasa nti ono munaffe atukulembere. Ebyo Obuganda bwe butyo bwe twali tubumanyi bwe butambula. Wazzeewo bangi ababikyusa ne babitunuza ebule ne babitunuza ebweya. Oli bw'aba tayagala alina kifundiko ekyo nga ajja ng'ayogerayo by'ayogedde nga bagenda n'ebyo. Ebyo nabyo mbyegendereze. Waliwo abalangira abajja n'olulyo olw'amayiga. Olwo nalyo olulangira lutudde wali. Omwe mwajjira baba Ssekabaka, omwo mwe mujjidde abalangira abava mu Bwakabaka obulala ate ne bajja bafuggaze buno Obwakabaka bwa Buganda. Omwo mwe buvudde abalangira abazze kati Mayiga n'abagattamu ku balangira bano ate abeeno n'abagattamu abo balangira b'amayiga ab'essente nabo bazze weebali nabo mubeegendereze. Amawolu galiibwa mujjukiza waliwo abalangira ng'abo abalangira b'amayiga be bagetta ne Mayiga be banoonya abagula ettaka be batunda ettaka ly'embiri zonna ne bazimalawo ettaka ne balimalawo ery'embiri. Abo balangira b'amayiga tebakozesa ttaka wabula batunda butunzi be balangira b'amayiga. Nannyini Kiggwa yakiweebuula. Nannyini Kiggwa okuweebula ekiggwa kusirikira kibi n'akituulira n'amumunyala nga bajooga Obwakabaka bwa Buganda. Abalangira abasirise mutukoze bubi nnyo. Abalangira abali mu bifo eby'obuyinza abatalina kye boogera nga Ssaabasajja Kabaka ali mu kiseera kino. Nammwe mutukoze bubi nnyo era mutunyiizizza. Oba temusobola kwogera mwogereyo ekiwandiiko mumanyi amazima. Mumanyi singa Kabaka abeera mukosefu kiki ekikolebwa mukimanyi. Naye bano abasajja abalangira b'amayiga n'abalangira b'eggabiro abasaanikidde Obwakabaka bwa Buganda n'abataka ab'eggabiro abasaanikidde abataka ba Buganda, abataka bennyini ne mubatta. Abataka ow'ensikirano tebakyabiwa kitiibwa, bawa oyo gwe babagambye omugagga gwe balonze. Mayiga n'otwala okulonda mu Bwakabaka bwa Buganda mu bika by'Abaganda n'oteekamu ensowole ng'oteekateeka okuggyawo Kabaka. Bannange Abaganda temwerabira. Amawolu galiibwa gamujjukiza. Omuntu yasooka otukola obubi okutuuka ku kino kati kye tuliko ye yaleeta Charles Peter Mayiga. Naye oyo yatukola obubi ye Sarah Kagere. Temukyerabiranga ekyo. Sarah Kagere ye yajja ne Charles Peter Mayiga mugattegatte obudootidooti. Ani amuzizika yali John Katende n'atuleetera ekyokwola mu Bwakabaka bwa Buganda. Mayiga teri muntu yali akoze bubi Baganda nga Mayiga. Mayiga asinze buli yali akoze Obuganda obubi kubanga ne Sapolo Kaggwa Obuganda bwamulema yabulekawo. Naye Mayiga talina kyagenda kulekawo kiyitibwa Buganda. Abaganda nga mufuluuta buli omu ali ku bibye muddira buli kimu tebinkwatako. Bagenze ne basenda amasiro ga Ssekabaka Mawande Serinnya. Abaganda musirise mutunula bwe mutasitukiremu kubaako kye mukola nga bantu bakola bivve bino Obuganda buggwawo mulaba. Mayiga alina Buganda Land Board 2 ezo nzibagamba. Kabaka lwaki ali mu buwaŋŋanguse? Kabaka alwana na Buganda Land Board
Kabaka yasituka n'ava mu lubiri n'agenda n'alambula omwalo gw'e Mulungu. Kabaka yali ayimiriza okutundawo. Bwe yagenda ate n'asanga nga we yagaana okutunda waliwo ate abazimbyewo amayumba. Mwamuwulira Katambi nga kabaka yennyini ababuuza. Kabaka yagenda ewa Katosi gye baali batwala ekkomero okulijja eruziro litwala e Katosi, ng'era Buganda Land Board Mayiga yatunze. Kabaka yasituka n'agenda alambula e Nakiwogo. Era engeri njagala mbategeeza Abaganda, Kabaka ayagala nnyo obutonde bw'ensi, tayagalira ddala bayonoona butonde bwa nsi. Era mu myaka gye egyasooka Kabaka yatugambanga okukuuma obutonde bw'ensi, era ng'atukubiriza nnyo okusimba emiti, era ng'ayagala nnyo emiti gikuumibwe kubanga yagitegeeramu omugaso. Kabaka yasituka n'agenda akole eŋŋoma eyiye ey'omukolo ekolebwa buli kabaka. Bavaayo ne batugamba nti Kabaka mulalu. Kabaka kubanga yavaayo n'agenda mu lubiri atenkera n'atajja kubeera ku mikolo, naye nga yali alina obubonero bwaweereza Abaganda nti abo mbabalekedde, ekyo si kyakirimu. Kabaka yanyiiza nnyo Mayiga. Mayiga mu kuswala ne baleeta okubuzaabuza Nabalamba, Nabaloga, Agnes Nabalogo najja n'agamba nti agenda kukola ekibumbe eky'ekijjukiso ekya Ssekabaka Muteesa, era ayagala Abaganda abali e Bungereza bamusondere emitwalo 15 egya pawundi. Abaganda ne tubaga nti nedda, oyo alina kitaawe Walusimbi Mpanga yeebase Mutundwe, era oyo ewaabwe Mutundwe yeri kitaawe yennyini. Wano bamusonsekawo busonsesi nga bwalaba basonsekawo Mayiga. Tetuluddewo Mayiga, engeri Mayiga gye yajjamu y'engeri Wasajja oyo gwe mulaba gye yajjamu. Wasajja tabangako mwana wa Kabaka Muteesa bekku, era Wasajja nze sina mutawaana gwe nkunenya, nze nsaba busabi DNA eya Ssekabaka Muteesa eri ku likodi, babajjeko DNA kuba senga obadde mwana wa Muteesa tewalikoze Kabaka Mutebi omukoze. Ne tubanko mwana wa Muteesa wajja bukulu myaka ng'oli musajja mukulu, n'olowooza nti ojja kujja otandikiraawo n'otandika okweyita Tebandeke akyali mulamu yakuleeta gwasanga ku luzzi yakutuusa ew'Omulangira Simbwa mulamu. Sitoole yonna emanyiddwa. Oli omwana wa Kisingiri mu kitaka Kisingiri gwe mwakuba katayimbwa ku mutwe, yaleka ebigambo byonna nnyoko bye yamugamba abyogedde. Maama we yajja ategeeze Kabaka nti ozze olimba, oli mulangira naye toli wa Buganda, oli w'ettoolo. Gwe Wasajja kennyini gwegamba ne basibira nnyoko ebweru wa geeti. N'anyumya n'oyo omwana kitaka Kisingiri yali omusirikale wa Kabaka Sewava. Ebyo ebigambo yabireka, nnyoko yabijja kugamba Kabaka, nakuga nti lwaki mwana gwe olimba, nze sikuzaala ng'eno nakuzaala Ttoolo, oli mwana wa mukama w'ettoolo. Kakati gwe Wasajja n'ojja n'oyimirira Emmengo n'olemerawo n'otulugunya omwana wa Muteesa, ne mutuuka omuwa obutwa nga muli ne Mayiga, ne mutuuka okumuggyako ebiwandiiko, ne mutuuka omuteeka mu house arrest mu Uganda emyaka 3, ne mutulugunyizza Kabaka ekimala, ne mumala ku baana ba Kabaka emirembe. Wasajja n'ofuuka omwana wa Kabaka, n'ofuuka muganda wa Kabaka, n'ofuuka next of kin. Ng'okutandika na ddi oba next of kin obwa Kabaka wa Buganda tebulondebwa mmwe mpunga muyaga. Ebibaluwa bye mwakola ne mwewa obuyinza obufuga Buganda bifu. Ekintu kyonna Abaganda mwenna gye muli, Bannayuganda mwenna, temukkiriza Mayiga kubawa byapa kati, kyapa mu ngalo, temukkiriza papula Mayiga byasayininga kuba byonna bifu. Tebalina buyinza, beefuula ba power of attorney. Abatambuza gavumenti ya Buganda tebalina buyinza bufuga Buganda. Buganda tesalibwawo Chief Justice
tebusalibwa. Buganda ekyalibwawo nnono. Ennono ya Buganda tebakkiriza kufuuka ba powers of attorney. Tebawa buyinza bufuga Buganda. Temulina buyinza. Temulina buyinza. Obwakabaka bwa Buganda tebutambulira ku mmundu. Obwakabaka bwa Buganda butambulira ku nnono, butambulira mu buzaale, butambulira mu butonde, butambulira ku myoyo. Tebutambulira ku bipapula bya mu ofiisi. Ebijingirire Mayiga mwajinga ekipapula gwe Charles Peter Mayiga Kamegere David Wasajja eyeefudde Ssaabalangira wa Buganda kati ate nti ye next of kin wa Kabaka gy'obeera Ssaabasajja Kabaka talina baana be batuuka emyaka 20 na kusoba bwe muba muyise mu bya Kizungu. Agnes Nabaloga gwe mwasuubiza nti ajja kuva kweri ku bwa Lubuga buli ate abeere ku bwa Wasajja nga Wasajja ye Kabaka. Sarah Kagere yoyo afuga gwe bagamba nti alinganga nfudu, afugira mu kiwaawo nga nfudu, tavaayo kugyayo mutwe. Abantu bano be basaanyaawo Buganda, be bakulembera okutunda, be bakulembera okubba ettaka lya Buganda. Abantu abo David Wasajja ayina ekitongole kye ekya Buganda Land Board eyaabwe ye Mayiga Kyewalabye Male be basinze okubba ettaka lya Buganda n'emikwano gyabwe abalabe sijja kumenya mannya abali Emmengo mubamanyi. Kati kye bakola Buganda Land Board enkadde eya Kyewalabye Male etunda ettaka. Kati Buganda Land Board eno endala nejja nefuuka ewolereza yentuufu ewolereza abantu. Tukoye tubuzaabuza obulyaye tubukoye buli kintu kye mutunda. Kati yabadde omu ku bakulu b'ebitongole byammwe yavuddeyo Makubuya n'agamba ensi nti teryakkirizibwa kutunda ttaka lya Buganda nga ne Buganda Land Board mweri kubanga nayo teriiwo mu mateeka. Kale temwongera kugula ku Buganda Land Board ttaka, mugulira bwerere kyemuva mulaba nti bazze ne babamenya n'obubamenya nga mbadde muwa Mayiga obusuulu. Bannanga Abaganda bwe mba mwatunuulidde Mayiga Buganda Land Board ebadde ejja ku bantu bano obusuulu, abamu yabawa kyapa mu ngalo, abamu babadde n'ebyapa ebituufu. Bazze ne babamenya. Lwaki babamenye? Babamenyerwa kubanga Buganda Land Board teriiwo mu mateeka era ne bwekuguza ekintu eba ekubbye. Buganda Land Board yesinze okulwanyisa entobazi za Buganda, ebibira bya Buganda. Naye ng'ani akikulira? Charles Peter Mayiga Kamegere. Ani ateekako emikono abalina obuyinza? Agnes Nabalogo mwana wa Lusimbi Mpanga Emutundu. Ani addako? David Wasajja omulangira w'Ettoolo. Kale nno bano okuva lwe baajingirire obuyinza bwa Kabaka ne babunyakula, mulemenga kubawuliriza nga Mayiga avaayo n'abalimba. Omuntu wobbira ebiwandiiko bya Mukama wo n'obba n'obuyinza n'olimba ensi n'onyagulula Obuganda bwonna n'obubba n'onyagulula ettaka lya Buganda. Oyinza otya okuvaayo yimirire Baganda obagambe nti Ssaabasajja Kabaka yayogedde naawe? Abaganda nnyongera okubagamba bano abantu bwe baatuukira okujingirira okwewa obuyinza obukulembera Buganda ne bakwata Ssaabasajja Kabaka ne bamuwaŋŋangusa. Bano abantu temuteekwa beesiga, temuteekwa kubeesiga. Ku Mayiga ekintu kye yakoze jjuuzi ate yavuddeyo n'ajerega Kabaka n'amuvuma ekibisembayo. Mayiga
njagala nkubuulire n'abasajja mwenna abagaana nsaba balabula bagenda ne babalabula nti bannanga awo si we waaligenze temukkiriza ate bwe bamala okukulabula nti awo si we waaligenze ate n'oddira kayanda n'osooka omuleeta n'akoma ku lubalaza kayanda n'omwaniriza n'atuuka mu ddiiro ekivaamu omukyala wo n'amumanyiiza amaaso omukyala wo tayinza kuvaawo n'atwala kayanda mu ntindi kayanda bw'atuuka mu ntindi aba akyakuwa ekitiibwa kayanda bw'atuuka mu ntindi atandika kujoboja kayanda n'ava mu musaayi omutemu omuzibu kayanda bw'amala okutuuka mu ntindi aba ayagala kutta bino bye biri mu Buganda abamanyi Oluganda n'abasobola okutegeera n'okusengejja mwebale nnyo okumpuliriza ekisembayo amawolu galibwa mujjukiza temwerabira kuboola Nabaloga bw'ajja ku mukolo tosembera tomubuuza mwenyinyimbwe mulage nti tetubeetaaga mulidde mu nsi yaffe olukwe abalangira n'abambejja mubalage nti temwetaaga temwagala kumanya bakumpanya babbi batwala buyinza bwa Buganda mu kimpatiira era obuyinza bwe baatwala abali ku ttaka ku gurawundi nsaba mwekolemu omulimu mwakanye obuyinza bw'abantu bano nga naffe bwe tukola eno abali ebweru tetugenda kuleka bantu bano nsaba abali e Buganda bwe mulaba abantu bano banga bazze ku mikolo temugenda bwe giba nga gya kuziika gya famire ey'abalangira mubeesege we batula bwatudde muveewo mwe mutuule awalala mubaleke nga bali bokka isolate them abo abakazi bwe mulaba ebyo bye batuusizza ku Ssaabasajja Kabaka bye bintu ebyatta bassenga abafu obubi bannaalinnya abaana ba Ssekabaka Daudi Chwa baafa bubi nnyo n'ennaku ku mitima nga babawudde babaisoletinze lwaki Kagere Nabaloga Wasajja David nga baagala ki kwefunza buyinza ate abalangira njagala mbabuulire Abaganda ate ne Wasajja njagala nkubuulire si bweka mwana wa Ssekabaka Muteesa era tomwesibaako kubanga si ekitaawo toli mwana wa Ssekabaka Muteesa Walugembe abalangira bangi abazaalibwa Ssekabaka Daudi Chwa balina n'abaana ababavaamu abazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa abakanabba weebali bw'oba tebaagala kujja DNA ku Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa bajja gikola n'abalangira abalala bw'oba nga oli mwana wa Ssekabaka Muteesa ojja kutegeerekeka naye tobangako kyova otya DNA era toyagala kiwuliza kubanga baakuleeta buleesi wajjira ku ddiiro oli ku ddiiro olinga Mayega oli ku ddiiro olinga Nabalamba ekyo muvudde mufuuka bakagwa ensonyi ne muwamba obuyinza bw'obwakabaka bwa Buganda ne mulowooza nti ffenna tujja kusirika nze Tajuba sigenda kusirika n'abalala bangi batajuba tebajja kusirika mulina okuva mu bwakabaka bwa Buganda ngera bwe mbagambye emboozi ya Kayanda kasita atuuka mu kisenge ogenda okulaba nga ne bwe muba na kinyumu waka oba kabaga k'abaana oba muwala agenda kufumbirwa Kayanda yasooka okuzina n'ayawuza bye bintu bye tulaba naye Mayega gwe Kayanda sijja kubukisa Baganda gwe Kayanda gwe wagenda n'ova mu ddiiro n'ova mu luggya n'oyingira mu ddiiro n'ovaawo n'oyingira walala wotateekwa kugenda bwe watuuka eyo n'ovaayo n'osalamu kutta Kabaka abaana babyogedde wano ab'emitimbagano tetujja kulwawo tujja kwongera okubagamba ebintu bino mubitegeere ate twagala mufiige amagezi agaboola abantu bano muboole emikolo gy'Amayega mu mufuule ekyenyinyalwa mu Buganda abasombe nga abajjujja abajje naye nga mmwe abasanyufu abakuba enduulu ez'amazima temugenze muboole emikolo gy'Amayega okutuusa Ssaabasajja Kabaka bw'alidda ku ttaka lya Buganda
ekirala ekisembayo ndabula Mayega, Kyagulanyi mwana waffe muganda era ye Munnayuganda, naye Mayega tojja kubeera ku ttaka lya Buganda mu kizimbe kya bajjajjaffe kye baazimba, kubanga okwo ssente za kitaffe ez'omusolo kwezirye ssente z'abakitaffe, ku Bulanga okwo kuliko ssente z'abajjajjaffe, be baali Mapamba bye baawa omusolo ne bazimba ekizimbe ekyo nga tekiri ku bbanja. Nsaba okukutegeeza Charles Peter Mayiga, tojja kuyimirira mu Bulange ennyumba y'abajjajjaffe gye wawamba n'oteekamu balooya ababbi be waleeta okubba ettaka lya Buganda. Teri looya akolera Mmengo atali mubbi. Bonna bagira ku missoni ya Yoweri Kaguta Museveni kubba ttaka lya Buganda balyeddize. Emmayiro akenda ne batandika okuvulungutana nti ate tezaali kenda. Mayiga tojja kuyimirira mu Bulange Mmengo otandike kuvuma Kyagulanyi na kumulwanyisa. Ekyo nkulabula. Tojja kukikola. Tojja kukikola. Ekyo kikomye. Konkome ebbi yenna nnyini Kigagi. Kitaawe wa Ssentamu. Kitaawe wa Kyagulanyi. Musajja Muganda. Ne jjajjaawe Muganda. Alina n'obutuulo. Musajja wa Mbogo. Alina n'emikolo ku Kabaka. N'olwekyo gwe Mpunga Muyaga. Kyakula Ganda. Tojja kuyimirira mu Bulange mu nnyumba y'abajjajjaffe otandika okulwanyisa Kyagulanyi ku ttaka ly'abajjajjaabe, mu nsi ye, mu bantu be, mu kika kye, mu Buganda. Ekyo tekijja kusoboka. Ekyo kyesonyiwe. Ekyokulwanyisa Kyagulanyi ng'oyimirira osikasuka ebigambo olwanyisa Kyagulanyi ku ttaka lya Buganda. Emmengo Mayiga tolina kawanga ka mufu mu famire yo Kaliruweero. Naffe ababulinayo watulumbye n'otujerega n'otuvuma. Mayiga njagala kubuuza. Wagambye nti toyagala bazanyisa Kabaka nga kapiira. Oyinza okuwemula Obuganda bw'otyo? Oyinza okuwemula Obuganda bw'otyo? Oyinza okuvuma Kabaka waffe n'omutuusa ku ekyo? Mayiga ojooze nnyo Abaganda naye leka kwongera nnyo okuyita we waalikomye. Ekirala Abaganda kyensembayo babuulira, oyo omusajja yabalimye nti yayogedde ne Ssaabasajja Kabaka. Nkakasa tannayogera na Ssaabasajja Kabaka. Tannayogera naye waddaaka, era Kabaka ye muntu gw'ali ayagala okusembayo okwogera naye. Oyo teyeetaaga kumanya. Era nk'owola Abaganda mugamba mwagala Ssaabasajja Kabaka akomye ku ttaka lya Buganda. Naye kimusaanidde Kabaka okukoma ku ttaka lya Buganda oba okuva mu buwaŋŋanguse nga tetulina Mayiga kumusemberera. Kuba egyo misota mikubeko. Charles Peter Mayiga, David Wasajja, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, abo balinze Kabaka kumutuga butuzi. N'olwekyo mulina okubaboola, mulina okulaba nti mubaboola. Kubanga ye Sarah Kagere akolera mu Kiwaawo nga Nfudu. Bano abasinga omutawaana abajjayo n'ebbaluwa ezifuga Obuganda nga bakozesa obuyaaye n'obukumpanya ne beewa obuyinza obukulembera Buganda. Abaganda muboola abantu bano. Ebintu bya Buganda si bwe bityo babikola. Enkiiko ezironda abo abanaabeera baddukanya Obwakabaka bwa Buganda tezibulamu Balangira Njereere. Abalangira abasiige bonna babeeramu. Abannalinya ba Buganda bazituulamu. Balubuga abakulu bonna bamala kutuula. Abalangira b'ebika
bya Buganda batuula mu nkiiko zino, bakatikkiro by'ebika bya Buganda batuula mu nkiiko zino, abataka abakulu b'obusolya be basembayo ne bagonjoola ensonga zino, abataka bannansangwa be basalawo okukakasa nti ddala Kabaka bino yabyogera oba yabikola. Oyinza otya okuva eri otegeeza Obuganda nti gwe Charles Peter Mayiga omusajja omunnalwanda, David Wasajja oli musajja mutoolo, Agnes Nabaloga Nabalamba omwana wa Walusimbi Mpanga emutundwe, bano bayinza batya okuba nti balina obuyinza obukulembera Buganda? Ani yakikkiriza ekyo? Tetwakikkiriza nebiwandiiko byemuteekako emikono byonna bifu. Buganda Land Board tujja kusobola kuwaayo lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka jjajjaffe Ssekabaka Mwanga, omutisaayi gujja kuyiika. Ekyo nakyo tetujja kikkiriza, teri kutwala lubiri lwa Ssekabaka Mwanga kuwanganga Ssaabasajja Kabaka kubanga mwagala okuwaayo olubiri mbw abakyayina balukulaakulanye. Olubiri lwa Buganda olwa n'olwa Bungereza eri mu kibuga ekisinga ebbeeyi era lukyali mu Bwakabaka bwalwo. Lwaki olwaffe lumwagala okweddiza? Ekirala, omukulu w'eggwanga tukusaba busabi nga tukyali mu akamunyeenya okwate abantu bo bewateeka emmengo obajjeyo batwale. Twagala ofulumye Mayiga. Mayiga agamba akolera ggwe, n'Abaganda bakitegedde nti akolera ggwe. Mayiga okuwamba Kabaka teyamuwamba yekka okumuwaŋŋangusa, yamuwamba aliko obuwagizi bwo. Kakati tukusaba ojja omusajjawo ebwaffe mu Bulange emmengo. Mengo teyeetaaga magye, Mengo teyeetaaga Mayiga. Mengo ekooye tukusaba ojjeyo omusajjawo omutwale gye wamujja. Kyakukoledde kimala. Abalangira n'Abambejja nkomye wano kuba munandazze nnyo, wabula kambanyumizeeyo akagero kamu ke munaaba musemberako. Twalina jjajjaffe yali mukyala wa Ssekabaka Mutebi ow'olubereberye, naye ate ng'ate Ssekabaka Mutebi yalina ne mukyala we Najjuma yali ow'Olugave nga wabujja nnyo. Kankomaawo sijja kulumalayo. Mweraba. Kigaba abakuume mubeere bulungi.